Minisita w'ettaka Judith Nabakoba agenze ku ttaka eriweza yiika 10 Nabukalu mu ggombolola y'Ewakiso mu disitulikiti y'Ewakiso okuzuula ekituufu ekikayanya obw'ettaka Ssekabanja Kato n'abagambibwa okuba ab'ebibanja. Nabakoba awerekeddwako omubaka wa pulezidenti wa disitulikiti y'Ewakiso Justin Mbabazi, aduumira poliisi y'Ewakiso Ibrahim Tukundane n'abalala. Tawaana ogwokubiri guli kuba polopa abakola ku by'amataka bamasita abo be baleese omutawaana mu kitundu era be batutabudde n'okutusuza nga tetwebaka. Nannyini ttaka lino munnamateeka Ssekabanja ategeeza Nabakoba nti yalinako abasenze 26 n'asasulako abamu, kyokka abalala 6 ne bagaana era nga tabalinaako buzibu. Ne ntandika okutambula nga ngenda mbasasula. Sijja gamba nti bonna nabamalayo. Waliyo abamu abagamba nti ettaka eryange ojja kulitwala nfudde. Nabaleka. Mwami Kanaakuli abadde wano. Yanguzaako eka n'engula eka eddala n'endimulekera. Kyokka agamba ssentebe ne babulooka b'ettaka bakunga abavubuka beefuule ab'ebibanja. Chairman n'atandika okubaleeta ku ttaka nti bakole ki? Batandika okulima bakireyiminge. Yonna nze nsaba kino minisita Ssekabanja mwannyinazi ensonga eri wano si y'abantu 20 abagamba 2 babbi naye bwebanga abantu batono basatu bana lwaki mutawanya minisita tetwali komendinga ne tubagamba nti mutule mugende mediation mukamalirize Ssekabanja asigaze ettaka li mu mirembe. Ssekabanja abuulidde minisita ku babulooka abeesoma nti baagala abeekuli abasalirako. Ne babaleeta nembalaba ne baŋŋamba nti sewo ffe baatugambye batuwa ekaana gwotuwa mmeka. Waliwo n'abategeeza nti bo balinako ekibanja naye amalaalo gaabwe gaasendebwa nga tebaliiriddwa, kyokka nga banaaladdisa annyonnyodde minisita nti Ssekabanja ssente yalisasula abaana abalenzi nga ye bataabuulira bannyinaabwe. Engeri gye baaziikulamu abantu bali yali yampuna kubanga bali abavubuka kirabika baalya ssente ne batakolagana ne basistaazi baabwe. So paati emu yafuna ssente okuva omwani Ssekabanja nga bwabyogedde ndowooza paati endala ne bagiryamu zaamanya n'etamanya bigenda mu maaso. Ssentebe Ahmed Mubiru ategeeza Nabakoba nti ng'oggyeko ab'ebibanja waliwo abalangira abalikayanira nga minisita ategeeza nti kyangu okuzuula obwannannyini obutuufu nga bakebera ebyapa. Okusinziira ku chairman aga bali babiri naye ekyo tusobola okukola ki okukizuula n'okutuuka ku nnannyini ttaka omutuufu nga tukozesa rekodi zaffe eza ministry. Nabakoba alagidde RDC ne poliisi okuzuula abaleeta akavuyo okutabula ab'ebibanja ne nnannyini ttaka n'asaba abantu okubeera abakakkamu. Njagala RDC ne b'ofiisa bange Ssekitogozze mujje mukole mediation wakati wa Ssekabanja n'ab'ebibanja. Bw'alinnya emmotoka ye n'agenda abantu batandise okuwanyisiganya ebigambo nga poliisi ebatawuludde. Bw'avudde n'agenze butereevu ku kyalo Kagga mu ggombolola y'Essisa mu Wakiso ewa Fred Kabajjo eyalaajana nga bwe twakulaga mu katale k'Omufuufu ku Lwokuna olw'abaamukoonera ennyumba. Aliko abasajja bana baalagidde bakwatibwe okuli n'abasekyulika olw'okumenya enju y'omutuuze. Basoose kugibwako mmondo ne basibwa wansi w'akabanga lya poliisi batutte ku poliisi e Kajjansi. Kabajjo abuulidde minisita bayise bakifeesi abamukoonera ennyumba mu kiro. Bakifeesi bakozesa mulimu omundu gwe yateekamu omu asigadde bonna bakifeesi kubagira ne batuukawo ne bajja bantigomya wano ewange. Sikyalina we neebakira amaka gange gasaasaanye abaana buli omu wasanga wasula. Amulaze ebiwandiiko by'obwannannyini n'alumiriza Robert Murindo nti bwe baamuwa ekyapa asaleko ettaka lye yiika 30 yatwaliramu ne yiika 10 eza Kabajjo. Nabakoba aweze nga bw'atagenda kukkiriza fujji ery'ekikula kino okukolebwa ku bantu era nti wakuwandiikira ssaabaduumizi wa poliisi ku nneeyisa y'abasirikale be. Ensonga eno ngenda gitwala seriously okulaba nti njogera ne IGP kubanga mubaddemu accusations abantu bemulugunyiza nnyo ku poliisi bazinoonyerezeeko tulabe nti nabo bonna beetaba mu bikolwa bino ebitali bituufu, ebikolwa ebyokwonoona, ebikolwa ebyokukuba enju z'abantu bakwatibwe bavunaanibwe kubanga omwami agambye abamanyi. Alagidde DPC okukwata abaawamba ettaka n'okussa ekyalo ku bunkenke nga n'ettaka lyakuddamu okupuntibwa. Sulaiman Mutebi ne Ronald Kasawe okusakidde Green ku Lwabukedde TV.